beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba kati gwe wakoma musini yafa walabanga awo wamala era wamala certificate zenina zimmala ez'okudduka emisinde n'okubeera ng'obaka netball. Kati Evans yesu oli ku campus saawa zino naye ogenda kumala campus otandika okunoonya omulimu tukusange ku street ng'onoonya omulimu ng'omusana gukwaseeko nze Evans siri mwetegefu. Okulima? Nedda. Kati Evans lindako bameka boolabye abamaze okusoma ne batandika n'okunoonya mirimu. Ate buli muntu abeera n'omukisa gwe kitegeera ate no eyinzikiriziganya gy'oli mu kwogera n'ebyo by'oyogera ebi bintu bya kyalo gana amaka ga muzeeyi gaffe gakimanyi nti no gamanyikiddwa nti abantu basoma kati bw'oba osazeewo ng'ogendagenda mu vocational school then kirage taata kuba wonna otuula obutuuzi awo okulya emmere emyaka gyo giba gikula okula ontegeera era kyendiko kyenjagala omugamba naye simanyi oba anaakikiriza naye nze kyempulira njagala kuba siri mwetegefu genda ku campus. Ebitabo byakutama? Ebitabo byantama njagala sente Evans. Olaba ne bw'osomera stilo obeera onoonya sente. Era stilo olaba Evans ogenda kusoma ate era oddeyo ate otandike kunoonya sente. Oba okitegeera bulungi. Ndowooza nti waliwo sente ezigenda okuva obuvi mu bbanga zijje. Anti Evans bwe nnasomayo kikosi kyange eky'enviiri ngenda tandikira mu kkola. Naye kati Evans sooka nsooke nkubuuze. Gwe bw'onoomala okusoma ogenda wa agenda okuwa omulimu nga tolina waddeko experience naaka kwosobola kukola nga tosobola nakanika akagaali. Kati n'olwo ekiriwo ebyo tubireke. Buli omu alina kyayagala ku mutima. Nze munaye ebyo byenjagala. Bw'onookwata lino ekkubo nange neekwata liri. Ffenna tuli mu bulamu obutambula. Kitegedde ekikulu nti ofuna olina ky'oyambako okitegeera. Kati ebyo tusoke tubireke. Waliwo ebigambo ebigenda byogera ku kyalo kyonna yonna gye mbadde nga n'ebimu nasembye biwulira ku Ssemakula. Yangambye maama yalya ssente za Bukirwa. Ekintu ekyo kituufu oba si kituufu? Ate ebyo wabiggyeewo? Ebigambo byogerwa ate nga walina okuba nga waliwo we biva. Okitegeera ekintu ekyo kigenda kutuleetera okuswala. So ekintu ky'oba okirinako ky'okimanyiiko twandibadde tukikiralifayinga. Kale nange bwe mbiwulira mbu maama asimanya yalya ssente za Bukirwa simanya nange sibikakasa bulungi naye nze nange bwe mbiwulira. Walina okuba nga waliwo we kyava kitegeera ate gw'obeera ennyo ne maama so nkakasa ng'olina ky'omanyi kituufu maama yalya ssente za Bukirwa. Kituufu esente alabika yazirya. Wangi? Alabika yazirya. Kugamba nze bino bye mbadde neerega n'abantu gundi n'ayogera n'entandika okukyawa abantu. Bituufu maama yalya ssente za Bukirwa? Ekyamazima maama yalya ssente za Bukirwa. Kati kitegeeza ye gwe wayogera. Either olina omuntu gwe wagambako oba mu bino bye tunyumyanyumya ebibooziboozi n'abantu betugamba nti bantu baffe kuliko omu wabbirako ebintu ebyo ne bigenda nga bisaculating. Nedda olaba Evans Bukirwa yagenda n'akomawo okuva ebweru. Kati ku ssomero twalina pati nga ngenda ngamba Bukirwa nsooka ompeeyo $30,000. Nga mmanyi alina ssente omuntu avudde ebweru era abeera ne ssente kuba kiba kyamutwala kukola. Nga mugamba sooka ompeeyo $30,000 awo nina byenjagala ogulaagulako ku ssomero tulinayo pati. So nentoba mabanja nengasasula nenkola nnyo nembera consistent kyenkola nkyagala nnyo so bwento bwe mpiseewo bwenze nga ntoba bwento bwe natambula
nentuka wentuuse kati ndi mu safe zone kujoga bujozi kati gwe ssebo bano bawulira lwaki tobakoppa kubanga okubye ennyimba tofuna hiti buli kaseera obeerawo nyimba omanyi bebi wange nyimba desire nyimba naye tolina kyeweeyongerako mwaka ku mwaka oliawo oyimba ebibyo tebiyitamu kiki ekyakutuukako owoza oyimba tolina hiti bikasaano oyimba sente n'ozizoomu nyimba lwaki tojja wa producer Ibra kati ndiwo wamaka kati producer Ibra mbadde njagala nkubuuze lwaki tajja ewuwo n'omukolera ennyimba n'afuna hiti kubanga abantu bakwegomba bangi tugenda kutandika just waliwo kyabulako kukwasaganya kyendowooza kikugambamu nekyawuzaako okukwasaganya naye nga wakikwasaganya tugenda kuba talina kyeyaŋŋambye giza yonswaza obadde ki anti nina okwogera ekintu ekiriwo gwe lwaki oba osirika talina kyeyagambye talina kyeyaŋŋambye lwaki oba toŋŋamba oba alinze kaseera katuufu nga nze nzibya ebibuuzo oyo tatera kuzibikiza kintu nga takiŋŋambye omanyi kiba kirungi omuntu oba omumanyi nogera kati kamulinde mu kaseera katuufu we namugambira ekintu ende kitamuyisa bubi aidi atera okuŋŋamba tatera kusirika mutera kwogererawa tutera okwogerera nga omanyi omuntu ow'omukwata kati ngaawo kati awe ŋŋamba osanga talina kukwatawo obudde bw'ekiro ekyo ayi tuyinza okuba mu buliri nagamba akyomanyi mukwana anti awo aba alina kyayagala asobola okukugamba buli kimu naye olaba tannannyika kuba nange wemba mukutte wemmanyi nti njagala kino akimpa wemba nkuttewo naye ye talina kyeyanyeza naawe olinawo omukwata nina we mukwata tobimanyi kati wamma Ibra leka nkubuulire waliwo entalo ze tulina okwerwaniranga ki ng'abasajja atugagala buli kimu nkigamba okimanyi ebimu nina kubirwana mulwanyi ne kubako surprise n'olabirawo ng'akayimba kali ku TV kakutte kali ku radio kakutte koyagala mbeera kati olimba lwaganye mpaayo abiri olimba ebimu nina birwananga musajja naye wabazi n'omugamba nampaayo mukazi wo kyogamba edi sikuwanga ku sente zange ompa siina kyenkuwa kati saa zino ndageno wa mukwano gwo nti sikuyamba tuli mu kunyumyamu okuwa mukazi akuwa sente ate nezikolera ebintu mugamba nampa iyo mugamba nakuwa mukazi wono edi nenyo ntenuma lwaki togenze nondeetera ku kyokunywa ebiri awo kumpi awaliwo okutuuka wano waliwo amaduuka Ibra wali mukona nga bwe muvudde wali akakiiko ku muti gw'omuyembe nga wali lwaki tewayogedde lumu nga tuyitawo ne tuyigula supermarket nayo olabe gyebadde wala edi njagala splash wenjagala oba onaanywa nga tuddayo nedda edi oba ogenda omundeetere wali kumpi naawe si kumpi lwakuba nti omukazi omulungi tebamulumya naye si kumpi kale kanyanguweyo takwadde sente nina omugulirayo ko nange kuzaale bukirwanga ŋŋamba mbusimanya sente mama yaziyina ene mugamba ate sente mama yaziyina yayina okubeera nazo tinedda yaziyina naye ŋŋambye ngira mulinzeemu katono saakifaako bwe natuuka ne ŋŋamba naye nedda kaŋŋende ŋŋambe maama kuba pate yali etuuse kaŋŋende ŋŋambe maama akole ki akuwe ku sente zo at least akwateko 15 agiwe bukirwa yagimpe bukirwa tete maama teyamuwa sente nabeerawo nga mubuzaabuza kati lwali lumu maama ne taata bali mu kisenge nali nva mu ddiiro mbawulire ngali mu kugamba bisimanya bukirwa ansaba sente kyokka sente siinaawo wadde 10 engamba yiyi bukirwa yasindikanga sente ezo yagambanga maama nti zino zikole kino zino zigule ettaka zino kubanga ayinza okuba alina ebintu bye yamugamba okukola kyobadde tomanyi bukirwa yasindikanga sente bamuzimbire ennyumba bukirwa ng'asindika sente busimanya bamulimire ennaanansi simanya ate oba ennaanansi baali balina kuzirimawa ebyo byonna maama tayinaako kye yali akoze naye ate naawe nkunenya bw'obanga wategeera nti maama sente yazikozesa oba yaziri ate kati gwe lwaki tewajja n'oŋŋamba nze ne njogerako ne maama ate
kati Evans bwe nandi kugambye gwe n'okola kino kwata sente n'oziwabukirwa kisingako kubeera nga ku kyalo bagenda bagamba mama woyo yalya sente ate ayagala kumutta nze mpulidde ebigambo bingi ku nnyaffe okitegeera nti yalya sente ate ali mu kumuloga ayagala kumutta luli nali luli ne Shadia naye bwe yava ebweru yensonga emu gye yatuukirako mama wo mulogo mama wo yalya sente zaabukirwa ebigambo ebifaanana nga webityo biweebudde ekitiibwa kya muzeeyi wamu ne maama amaka gonna gaweddemu ekyokubeera nga gaweebwa ekitiibwa kati ate naawe mwennyini eyandize n'oŋŋamba nti omanyi ekiriwo baaba kino na kino kyali bwe kiti maybe nenjogerako ne maama Evans nabulwa ekyokukola bwe nawulira ebintu ebyo nengenda neŋŋambako ku Pola kuba Pola mukwano gwabukirwa neŋŋamba kangende mugambeko tusalire wamu amagezi tukoze tutya kuba ebyo byonna ebyomuloga byonna nabiwulira naye nenoonya ekyokukola mu kaseera ako nali sirina kyakukola kyamaanyi neŋŋambako Pola nemugamba Pola tukoze tutya nemunyumiza nga bwe biri kati nze Pola ate namugamba tobigambako muntu mulabala ate Pola kye yasalawo kubigamba Shadia ebintu bino obuzibu bwe yaleeta Nora ebintu bino tubirabanga ebyokuzanya naye ng'oggyeko okumalawo ekitiibwa muzeeyi wange kyabadde akuumidde mu famire byongedde tuweebuula nga ffe kuba kati bajja lowooza sente zaabukirwa kwensomera tato wange akeera kukola kitegeera maama akeera kukola oba alina gye yateeka ssente oba mu bibiina by'ababulaaka abakyala baba n'ebibiina oba oli awo wandisose n'omubuuza nti maama bino na bino kino na kino kyempulira naye notagenda ng'obuulira buli muntu kubanga ekigambo ekisukka abantu ababiri kiba kisatuludde naye ate Evans olaba kusayide endala maama mukyamu bw'aba ggwe nga gwe basindikira ssente anti kati ekiriwo oli era asigala maama oba akoze eki waba nga yasobola okumubeeza ewaka bukirwa nga tanaba agenda bweru n'amulabirira n'amutuusaawo ezo sente tezisobola twawula sente zikolebwa bukolebwa naye ekitiibwa kiggwawo ate erinnya balizimbira ebbanga ddene ne lyonoonekera mu lunaku naye ngenda kwogerako ne maama tulabe kye tuyinza okukola kale naye baba bukirwa era tomutambaala magezi nkuwagabuwa munyiivu tujja kwogera ne maama tulabe Coconuts on the beat. Nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole malyawa nga temina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga bacunya kadama ne bavuma ne bakuba kadama musala baguma